nnyo okugeza ng'engoye z'okwambala omuswaki ekyangwe ne sabbuuni w'okunaaba ebisigadde obisanga ku habu okugezanga amasuuka meeru mfaliso vitafoomu kitanda blankets usanga ku habu eddwaliro weeriri tubajjanjaba bwoba olwadde emmere weeri bino bisanga material bitabo peni penso overall zizonna byonna bya ku habu weerere mwezi mukaaga ng'ofuna certificate ya level 1 kana senior 4 ng'ograduatinga kati twataddeyo ne SACCOs ku district buli district erimu SACCO bw'ovaawo ng'omaze okusoma ng'ogenda ku district nga weewandisa mu SACCO eyo ng'ofuna ate obuyambi osobole okubanga otandikirawo ekikyo kubanga eno programu yakutandikawo mirimu so si kunoonya mirimu. Okay, abaana abava wano katugeze nti amaze carpentry or shoemaking mupafuinga ne mulaba engeri gye baperforming oba kiggwera wano? Abaana aluva wano tubafuinga omulimu ogumu ogwa komiti eno gyembagambya district leadership kufollowinga abaana abo kubanoonya kubaleta wano ate n'okubafollowinga kati tutaddewo SACCOs ku district zikulibwa bakamasho officer abaana lufuma waneeno babayita ne babawandisa mu SACCO era ne tubafollowinga gutwawa ssente za SACCO atuuseewa akola ki yeeyongeddeko ki era leero luno tugenda kuba n'abaana aba success story bagenda kupresentingira muzeeyiwa leero luno. Biki ebisoomooza industrial hub eno katugeze nti okuperforminga bulungi to your expectations biki ebibasoomooza mwenga industrial hub eno ate ne government mwandisabye ekole etya okulaba nti ebyo ebibasoomooza biterekola ebimoza industrial hub eno okuddala mulimu nti hub yaffe eno weeri administrative units 18 Greater Mpigi Greater Mukono ne Greater Luweero kati abaana bangi demand eri waggulu nnyo ate dormitory zaffe ki zikyali tusobole okwongerako abaana abaki abangi. Okay. Ari kubagambira ngu bimwe hari kubasoomooza n'okugira ngu tubiine omwanya kumara abari kura program eje ya industrial hub mu Uganda kandi nakora na State House tandika such a kind of industrial hubs on region ezo twakwakira the speaker fe right honorable sebo tumwebaza nnyo right honorable Thomas Taibwa tumwebaza nnyo tuli wano okutongo industrial hub eno tulina industrial hubs 19 mu regions 19 era eno yemu ku industrial hub eyo 18 tubalayo emu yokka okugironkinga gicommissioninga twali Masaka Katikiro wa Buganda najja na commissioning ya Greater Masaka region ne balala naye sira twagala nnyo diteeka president mu manifesto ye yayogera ku skilling with a mission, not only skilling but we are skilling with a what? A mission. What is our mission? Our mission is to see that young people can join the money economy. That is one. Two, otwogerera kati mu Uganda yonna ng'okuvudde ku skilling ni awano naye tulina skilling mu Kampala tuyingiza abantu abasukka emitwalo 8 wano sofa mu skilling hubs zaffe zokka abaana bafulumya bali ebweru emitwalo 8 n'okusoba naye abaana abo bafuluma tebafuluma bufulumi nti batuule waka tugezaako okulaba nti abaana abo be basinga okuba n'empisa kubanga emirimu abavubuka bangi bakola emirimu naye tegirina tubasomesa empisa tubasomesa obwongo bwabwe okukyuka kye tuyita mindset change omuvubuka n'amanya nti bwe mba nfunye omulimu kasitoma mukwata ntya tubasomesa abavubuka okuyiga kye bayita obuntu bulamu mu society omuvubuka yandyayisiza ate nga alina omulimu tubayigiriza obutaba babbi corruption kubanga tulabye abavubuka bangi naddala carpentry omuvubuka omu ne bamukwata ne bamuwa essente akola oluggi
sente nazirya nenkya luli era abaana baffe abafuluma wano bwe basinga kati okubeera ku market olufuluma bwe bati babatwalirawo abakola catering Sheraton erina abaana hotels ezisinga obungi zibaguze zibatutte so ours is the best. Lastly twagala okwebaza State House Controller omukyala Jenny Baleke agezezzaako nnyo okutwa ku ground ku baana wansi Controller omulimu gwe omukulu nga akulira gundi eno hubs zino custodian atuuka ku ground n'alaba endya y'abaana basula batya kubanga abaana bano tebasasula kintu kyonna wadde 10 abaana bano buli sente gye basasula sente ya government president okulwala president okwambala president buli kimu president so president omulimu gwonna agukoze kyetusigazza ffe ng'abazadde kwongera abaana baffe bayigiriza mpisa n'obuntu bulamu njagala okusembyayo ekirala bannaffe abatulwanyisa basiga bukyayi President Museveni asiga kwagala bannaffe abatulwanyisa basiga kwawulayawula mu bantu President Museveni asiga gatta bantu bannaffe abatulwanyisa basiga ensigo ey'okwavuwaza bannayuganda President Museveni asiga ensigo ey'okugagawaza abantu wano bwe tulinawo ne FreeToAir model nti abantu basobola okubeera ne faamu nga balidde mu maka gaabwe abaana tubayigiriza ebintu bingi Sewava tujja kufunayo akadde akalala tukweyongeze ninkimanya ngu ebigambo nibingi bya Sewava mwamuhurira ogunakora mu State House kandi ali in charge wa programs eje nyenda nyakire ondijo mwebembezi atugambire seba amanyago ne title amanya nze Fred Baseke nga nze chairman we NRM constituency ne Eitendekyero South atera nga nze nali mubaka waayo mu parliament ye10 okufuna such a kind of industrial hub in your area kigattako ki twebaza President Museveni olw'okutuwa hub eno kubanga abavubuka bangi babadde tebalina mirimu nga tebalina skills na bukugu ne hub eno ebawa amagezi ne bayiga ebyemikono ne betonderawo emirimu bamala okutondawo emirimu ne betandikirawo nabo ate ne bakozesa ne bannaabwe ne bafuna ssente amaka gaabwe ne gagenda n'eggwanga ne ligenda mu maaso twebaza president olw'okuteekawo enkola eno abavubuka bangi abasomye n'abatasomye kakati bano abatasobola kusasula ssente mu bitundu byabwe bafuna omukisa ne bajja ne basoma president ne batandika emirimu ate ne bateekawo ne saakozi zaabwe ne zitandika okufuna akasente ke batandikiramu emirimu so tukyebaza ekintu kimu ogwe mwamuhura ni chairman NRM ahabwa constituency egi kandi nawe natugambira ebintu okuba okweminyeto eraganyirwemu omu kintu eki nyenda ngambeho na chairman LC5 ahabwa Kayunga district is a very giant man I don't know chairman sanyisa nnyo okulaba amanya nze muwonge Andrew chairman wa district ye Kayunga so olunaku olwaleero olunaku lwanjawulo mu district era fenga bannakayunga twagala kwebaza President Museveni because ndowooza Kayunga zezimu ku district president zasinga okwagala Kayunga buli kimu president akitukoledde njogera bino nga sitya Katonda buli kimu kyetusaba kikoze tulina regional referral hospital esinga obulungi mu Uganda industrial hub yino leero tugenda commissioninga atukoledde bridge etugatta ku Kamuli the beautiful bridges mu Uganda atukoledde bridge etugatta ku Nakasongola so twagala kwebaza and olunaku olwaleero si lwa kulamentinga kusaba president kino no lunaku lwa kwebaza President Museveni nti yebalituukiriza buvunaanyizibwa bwe eri Kayunga katudde ku industrial hub eno mwenga abakulembeze omulimu gwammwe gugenda kubeera ki okulaba nti eno industrial hub etuukiriza ebiruubirirwa bya President Museveni one omulimu gwaffe kuba ntuula ku lukiiko lwa hub eno one kwe kulaba nga abaana ababeetaaga skills zino bazifuna nga tewaliiwo bisenge era kino tukikola nga ffe abakulembeze tubaveetinga bulungi ne tufuna abo abaana abatuufu nampola balina okujja okusoma ebyemikono wano tu kwe kulaba nga tugikuumanga akalira okamanyi akalira k'omwana bakakuuma obutagenda yes kubanga investment eno State House gye yatuteera wano
tuyinza okumala ebbanga nga tutuzeeyo kugifuna. So webanga eri mu district yaffe mu district zonna eziri mu Uganda mu Mengo zone ng'eri wano okulaba nga ebibiina byonna bisobola okusikirizibwa okujja okuganyulwa wano kuba abasinga baali balowooza batrainingirawo bamagye naye kati bakirabye nti buli muntu yenna buli kibiina kya byabufuzi kiri welcome wano n'abaana baabwe bonna bibiina byabufuzi madiini mawanga buli omu ali welcome ate basomesebwa bwereere tolina kyoleeta wano okuleka okuleeta omwana wo emmere buli kimu Presidenti yaweerera abaana. So nga tumaliza chairman waliwo bwe bagamba nti akatalekeka kaliwa kakati first of all njagala kugamba bannayuganda nti ffe nga bannakayunga President tumwagala. Njagala kubuulira abavubuka abavuma nti naffe tukooye okutuvumira President waffe kuba yatukuzizza. So bw'omuvubuka ali eyo wagira kyowagira naye toddayo kuvuma mukulembeze yenna. Tubeere mu byobufuzi ebinyumira buli muntu mu nsi. Okubeera nga waliwo ekibiina ekimu nga kyo kyabavumi ekyo kituyisa bubi. Obululu bw'abavubuka bwawedde. Kayunga district NRM yawangudde na 95% mu bululu bw'abavubuka mu Kayunga district. Kitegeeza kino kirina okureflectingira ne mu kalulu kali aka generation. So tuwagire President waffe tuwagire banna NRM bonna kubanga buli wabanga tulina omukutu buli wabeera omukutu toteekamu ate bizibikira mukutu ogwo kola ki. So twagala President waggulu ba MP ku district ne ku magombolola. Toyanze ge chairman tujja kweyongeza nga tufunye akadde akalala. Ogwo yabali chairman LC5 ahabwa Kayunga district kandi numureba ebiyagamba n'ebintu by'amaani munonga kureba ngu babonde ekintu nk'ekyo kya industrial hub. Tuli aha tutegereze President eshayona naza kuba nahikaha kubasa kuba na commissioninga ninga nayiguraho hubage officially okureba ngu gumizamu ne bangura aminyeto omyogo etari emwe n'emwe aharimu nko kubazira nkito okubija okose ebyoma kukora ebitanda naki kureba ngu ekigendererwa nekyo kuranga buri munyeto gwafuna emyoga. Turi aha yochora akore otarga tayari West TV z'abantu bukuhereza butunu ahoro hona omuyihanga lyona ahora abore nda Adolf Ayereka hamwe na Job ahabwa tayari West aho muri Kayunga.